nabagamba revolution eno yayita mu bintu bibiri. Ekintu ekisooka bakita democracy, ekyokubiri bakita human rights. We yayita essaawa eno ekintu kye tuli mu kugoberera bakita democracy, democratic avenues. Okitegera naye kugamba nti democracy ono amateeka gano siga Museveni yagateeka mu constitution olw'okubanga Uganda twale lya Bungereza. Okitegera ekintu ekyo ate eri ne mu American foreign policy bo bakkiririza mu democracy ne human rights. Museveni mwayitira okufuna funding. Kitegeeza ki? Nga tonnakola tteeka lyonna oyina okukola ki? Oyina okugoberera democratic avenues, then n'osobola okuyisa etteeka. Senga omenyayo democratic avenue emu bweti n'otagifollowinga, etteeka eryo libeera nga wakozesezza ki? Wakozesezza bwannakyemalira. Essaawa eno kye twagala okuchallenginga Museveni, tumuchallengingira mu mateeka okumwambulako ekikookolo nti yeekwese nti atufugira mu mateeka. Omuntu ekimufuula dictator kwe kulinyirira amateeka ago n'eddembe ly'obuntu. So revolution eno si ya kivandulo. Gwebuuze ebbanga lyonna abaka ba parliament lye balwanye mu parliament tufunyeeyo ki? Ekyo ekibuuzo ekyo oba tokiinaako answer kitegeeza tonnategeera revolution gy'olimu. Okitegeera ekintu ekyo linda stage gye bayita human rights protest otandikiraawo. Wabula revolution kati stage kwe tuli tugamba tugenda ku challengingira Museveni mu mateeka, tugenda mulabisiza mu mateeka. Munnayuganda katugende mpola baleeta amendment. Sije baleeta njagala mpite mu democratic avenues kubanga nakugambye amateeka gano oba ebintu byonna byonna ebigoberera tukola ebintu bino nga tufollowing ekintu kino eno parliament ya Bungereza president yabadde. Kitegeeza ki? Constitution ya Uganda erina okutambula in line oba parliament ya Uganda erina okutambula in line with the UK Charter, with the Royal Charter oba Commonwealth Charter. Kitegeeza nti biru ya Uganda ekintu kye kiyitamu kyonna kyonna okufuuka etteeka erina okufaanana lya ddala ne ya Bungereza we kiri. Genda okirabe okitegera ekintu ekyo. So fe abagamba nti ababaka ba parliament tetulinyayo wano kino kye tuliko. Munanga abantu abasinga okuwoomerwa enkoko mu ggwanga omuwoomerwa enkoko naye enkoko eno erina emitendera gyeyitamu okutuuka ku sowaani w'ogenda okugirira. Kitegeeza senga enaabuukayo omutendera gumu tosobola kugirira n'ekuwoomera nga webadde ekola ki? Ngamba mu ababadde mu Easter. Enkoko eno bagyalula neekula ogisala omala ogisala n'ogiteeka mu butungulu teeka mu biki teeka mu munnyo then paka wenaatuuka ku sowaani. Senga enaabuuka omutendera gumu bwe guti kitegeeza togenda gifunanga gwokola ki? Ojagala njaga tutunulya amendment efuuka etya etteeka. Era ffe abagamba nti no ababaka ba parliament tebalinnyayo kiki kye twagala okwewala. Njagala otunule wano zino ze 5 stages 8 steps. Okitegeera ekintu kino oyinza obutakitegeera. 5 stages is major ezina okuyitibwamu, then 8 steps is steps ezigenda paka etteeka lino werifuuka etteeka nga lisayiningiddwa nitibuhabulwa. Okitegeera ekintu ekyo. Njagala otunuulire stage namba 3 ne namba 4 njagala ogitunuulire. Ekintu kino balina kikubako debating oba discussion. Wamala okukidiscussinga then kimala ne kikola ki ne bakikolako ekintu kye bayita voting ne balonda. Naye voting ejjeta kuba ku debate ku live kwe twali oli yagamba twetaga 3/3 of the parliament. 3/3 tekitegeeza nti n'ababaka ba Museveni balina mu parliament ya agamba kuwanika mikono. 3/3 naye jibe bawanika ddi nga discussion emaze okubeerawo. Kitegeeza kisenga obukayo stage emu bweti kitegeeza etteeka liwayisiza teryabadde mu mitendera mituufu. Bannange tukozesa emitwe. Revolution yayita mu democracy na human rights we yayita si ya kivandulo. Teriyo tteeka likugamba muno mugende mukube ekikonde mu parliament abaka ba parliament. No, mugenda kutula mukole discussion mwe munamala discussion mugenda kukola ekintu kye bayita voting. Okitegera and the majority takes it all. Na yesenga democracy nabagamba democracy is a two-way sword. Asala bwati e democracy. Eno side tulina opposing side, eno side tulina proposing side. Kati omuntu asinga amanyi mu kuwuba ekiso kino yakola ki? Yatema after a discussion. Kati kitegeeza side emu ebanga yetudde mu parliament yawo neeyisa ebiteeso byayo kitegeeza democracy teyakoze ekiti balance nzoba democratic avenues teza balance nze. Stage number 3 ebeera yabuukiddwa. Mugenda kulonda ku kiki ekintu kye mutakubigezaganyizaako birowoozo. Okitegeera ekintu kino. So tuva mu bino ebintu by'okukyamuukiriza twagala kikonde twagala bikonde. Bana Uganda revolution yaffe si ya kivandulo. Museveni tusobodde okumutuusawo lwaki tukozesa nnyo obwongo ddaani amaanyi. Senga byali byakozesa amaanyi nga twagamba kugenda kulwanagana ne Museveni senga revolution eno yaggwa dda. Senga yatuwangula dda. Okitegeera ekintu ekyo. Senga yatukuba dda n'atuwangula kubanga alina amaanyi agamala. Neffe tumukubisa bwongo. Yensonga lwaki tusobodde okumujja e Congo, tumujje Sudan, tumujje Somalia ne funding tugisaze ne pipeline tugistopinze. Simanyi bwongo. So wena blog ogenda okwetunuza mu kamera. Ngato nayogera kintu kyonna tuna discussion. Democracy ne human rights ozimanyi.
wobato bimanyi kitegeza tonategeera revolution eno linda stage ey'amaanyi weenajja ey'obwongo sooka ogireke kyensaba okitegera ekintu kino ababaka ba parliament Shamimu Malenda ali Nairobi mu ddwaliro baamukuwa coffee bill yayita emwanyi eri mikono gya Museveni wafuna muki njagala otunuulye parliament weri mu shaping ya parliament opposition leader always ye leader wa business ku side ya opposition neba independent sibonna senga akera ku machana agamba nti etteeka nze sikkiriza abantu bange mbafulumiza omuntu yenna alemezaamu abeera regarded as a rebel muyekera okitegedde ekintu ekyo muyekera era decision ye gyakola tebeera considered tebagiconsideringa under democratic avenues kubanga nkugambye we are basing on the Commonwealth Charter jetubesinga okitegedde ekintu ekyo so saakala nnyo tumenye bantu nga tuba exciting muina numbers but you're misleading people don't mislead them revolution yene ina amateeka agagigoberera revolution ina direction si ya kivandulo netujje eno mbuno ani asinza numbers yagenda okwogera ogoberera democratic avenues neza human rights then that is going to make you a better teacher or a better blogger otherwise ewantu wetaaga amateeka obanga tokolawo bileke kubana wetaaga amateeka we have to interpret policies okitegere ekintu ekyo so don't mislead the people my brother yekolera eno video strictly njagala bakutagi ng'ogifune revolution yaita mateeka abiri ga democracy na human rights ekintu ekigenda okukolebwa mu parliament amendment stages ezimu zeeyitamu twagala tu stopping ko stage 2 then we tuna stopping stage 2 kitegeeza nti democracy teyakoze ekite ya balance nze awo Museveni wanazisa egenda kubeera ki egenda kumulaga who the dictator is what wabadde akola ebintu bye okitegedde ekintu ekyo so feche ekitulwanya ntugamba nti abaka ba parliament tebagenda otherwise nawe njagala nnyo tu defending ng'okozesa mateeka yino njikulaze amendment stages zeeyitamu omanyi tetuva ekola research amendment zezino stages zeeyitamu okufuuka etteeka libeera tteeka already okitegera libeerayo amendment kyekintu kye bayita change in an existing policy ayagala kukolamu change etteeka lino libaddengawo n'abantu bafe abaddenga basibira mu court martial wabula ayagala kiligitimizinga kati legitimization ye ffe kye twagala okustoping anti senga stages 2 tezigenda maaso abaka ba parliament ne batabeera aba opposition ye n'akiyisanga NRM ye Museveni NRM mu parliament ye Museveni naye nakugamba ti Museveni okola legitimase ye yonna alina kukolera mu opposition weebuuze lwaki waba teyeetaaga opposition eno ate alina ogikwata ajiwe million 10 okubeera mu parliament lwaki abeera abasasula batayitaaga kitegeeza okubeerawo okwo kugenda weesa omukolo gwange ekitiibwa okitegeera ekintu ekyo so fekintu kyetwagala okustopinga ye number 3 ne number 4 kitegeeza wanatwala ku number 5 obwedde abeera abuuse stages mu mateeka tetubuuka in a democracy every inch counts every step counts ensonga lwaki mu revolution tugoberera steps zonna oba stages zonna eza revolution eno okitegeera ekintu ekyo so bannange before nga tonneetunuzaamu kamera totomeza abantu omulama gwe tuliko abaka tebalinnyayo tusobole okustopinga number 3 ne number 4 tegenda kubeera ki balancing tewali okitegedde ekintu ekyo kati ye Museveni ayise ekikye twongere okulaga nti nakyemalira wedde emirimu ekyo kye bayita okulabisa mu mateeka sibiri ebyo kugenda ne bakuba ekikonde ne bamenya embirizi ate ne bavaayo nga tebalina kye bafunye okitegedde ekintu ekyo so twetunuzeemu kamera zino nga tulizoninga nnyo nga tuyitira mu democracy nga tonasindika muntu mu kintu kyonna sooka otunde waliwo democratic avenue eriwo wabeerawo democratic avenue yonna eriwo tukozeseeyo